kale katugendeko mu Endobeso yaffe tulabe munnaffe ye agamba atya. Hello. Nyabuze bampita mukunja wa BTFM mu Endobeso. Banaye nsanyusa okuwuliza mukunja. Ye nyabo. Yabaleko se. Kale nyabo. Hello? Nguwulira obadde ogamba kyoli mu program sisimuka ku makya mu Endobeso ne mukunja. Nayanza nnyo okunkubirako. Nina obuzibu bw'empitamu mukunja. Simanyi oba abakazi abalala babuyitamu. Mukunja nze nambeemu. Ndi mukyala mufumbo. Omwami wange yafunayo omusege. Naye gunkoze buli kasasiro yena gwoyinza okukola omuntu n'afuuka ekyenyinyalwa mu bantu. Nze ntuuka n'ekiseera nga mpunya entuuka nga nebyenkola byonna byagootaana wabula kati nasigala kumpa kameeza waka kyokka ndigamba omusajja takkiriza. Kakati omusajja yabeera wa? Omusajja ndi naye wano weeguli wano guuguno. Ndi nagwo. Oli naye waka? Ndi naye waka. Ene ejja kunnyumira. Kati nze mbadde nsaba mukunja. Onkubirireko ku mukyalo oyo. Babeera yakikola bawaffe abe ng'akimanyi. Kuba nze gwolaba ne mu bantu nti ogendayo mpunya nzenna. Bambi. Mbadde nsaba busabisebo omukubireko nga tuli wano kuba gy'ono ali mu kwebuzaabuza mbaawo. Kakati olwo. Kati olaba mukunja kyembadde nsaba. Kubanza nga bw'onaatuulako awo n'oyogerako ne bbaawo n'omugamba alabika mukazi we yankola ebintu bw'ebitu. Ye bba wange takkiririza. Akkiririza nnyo mukazi we. Yafuna owookubiri okusinga nze. Kati nze mbadde nsaba busabi. Ennamba y'essimu eyo gye nakuwadde. Tukubeko tumanye ekituufu bw'aba yabikola ne bbanga abe ng'akitegedde nti yabikola. Bw'aba si yabikola era kimanye. Mpa ku musajja. Kwata essimu gwe. Kwata essimu oyogere. Luganye. Kale mubeereko. Kwata ku ssimu oyogere bakwagala ku ssimu. Luganye. Kale beerako tovaako mugamba asembere kulumpi awulirize. Kwetuli senna mukunja nnyamba buyambi okubira lumalaayo olwo. Tuluwulire. Kale beerako. Kale sebe. Hello. Nyamu. Wanji nyamu. Osibye otya nno? Osibye bulungi osibye otya. Waliwo eyabadde aŋŋambye nkwebuuzeeko munnange. Oneebuuzeeko kyoba? Ndi bubi nina omukyala eyantwalako bba wange. Ng'akutwalako otya bba oli musiru gwe toli mukazi? Ennaku ennuma nina omukyala yantwalako bba wange. Bange ne bwe mukubira essimu ayogera binene, ne bwe mukubira essimu ne bwe mugamba buli kimu nsaba kunnyamba kuba oli yaŋŋambye gwe osobola okuntaasa. Olina magezi bwe batwala bbawo gwe oli musiru. Muliriza bwakeera ku makya omusajja n'agenda ngenda obinoonyereza ng'alina omukyala gy'abeera. Okuva ku olwo bwe namugamba nti lwaki otulekawo kaakati tunaalya ki ennyumba otulese mu y'abapangiza tunaakola ki teyaddamu kwagala kumanya bitukwatako. Kati no kankubuulire ngenda ogenda kuddira bbi ennyini ono w'okukubo ofune enkoko erina kana akaala akasembayo kana akakulu oba akakulu ku lwala nako kafune obitawule mu bbi nkutwala okweyo kimu ky'osinga okwagala buli kimu oli omukazi amukyawire ddala amuviireko ddala kasasiro eyo beera ng'omukazi atalina magezi atategeera
owulidde tereera teweekubya yakajja nkutwala ewantu wali oyo omukazi bagenda mukyawa ofune buli kimu ky'osinga okwagala mu nsi muno. Njagala ondeetere enkoko enjeru. Njagala ondeetere enkoko enjeru osaleko ne kali akaala akaliraanye enjala akampi akakakulu ejjindu kakwate nako kasaleko busazi obindeetere wano enkoko enjeru nga mpanga. Ondeetere n'akaakaala kooko awulire n'akaala akaako ku kigero okwo akasembayo akampi akanene obindeetere wano. Olaba enswera ezibeera ku ddi oyo w'okukubo kwatako enswera ogindeetere wano. Enswera nga namu nga nfu. Njagala enswera nga enswera nga namu n'owoleeta namu n'owoleeta nfu byonna bye bimu. Obindeetere. Gati nkusangewa. Oyagala kunsanga wa ggwe owuli oyagala osangewa. Anti gwombulira munnange kuba nze nnyina ekizibu noona ngamba nja kujja. Ogenda kunsanga wano olaba wano e Masajja. Yennyabo. Masajja ku masomero. Manyiwo. Kati e Masajja ku masomero awo w'otuukawo nkubira essimu. Kakati maama. Bwe naaleeta ebyo byontumye olwo binaaba biwedde omwami ananzirira. Omwami agenda kuddira bulungi nnyo oyo by'omukazi agenda kumuwunyira ate na buli omu agenda kuba ng'awunyirira buli omu ng'awunyira ne bbawo nga tayagala namusembererako na buli musajja yenna mumusembererako ng'awunya ng'oyo ng'aga amazzi g'ekukubo ate omusajja agenda kuddira kwe kukyawa oli mu buli kimu n'abakazi bonna bakyawa. Funa ebyo gye tukimalirize owulidde. Nyennyabo. Kale. Ekitabuli ky'omuzika ekisinga ku beat fama. Kale Endobeso mugiwulidde ojogerako ki? Mukulu mukunja moti nenakacho mwebale tuweereza nze mulugwe Emani kijumba ko kimugombola e Rwanda katachi tegedde nti mujawe ya muloga tewakyali kiyekwasa kirala nze mulugwe Emma. Webale nnyo mulugwe Emma kijumba kochi ku Beat FM ekitabuli ky'omuzika ekisinga mukunja nenakacho mwebale okuweereza omukazi oyo nga mulogo nnyo abakazi mutuusaawo nze kyengamba omukazi oyo amwesonyiire dda tatawana nakugendayo Masajja tatawana ajja kukola lutalo ng'atuuseeyo eri tatawana kugenda nayo mwebale okuweereza no mugwanya buli masanafu ku kitabuli ky'omuzika ekisinga Beat FM. Kirungi ategedde nti bamuloga era alina okwerwanako. Nkuneka chwa muti mwebale kuweereza naye bannaye abakazi tulimba okola otya munne ekintu ng'ekyo. Kasitaba kyewuliddeko kasana omusajja dokyewuliriddeko namulidde te mama wange mulungi mikyandagedde Lovisa mwagala nnyo ne mama Prince Christine n'abaana bange bonna ne sister wange Ruth Nasali. Mukulu sikubwa bigambo. Ku kitabuli ky'omuzika ekisinga Beat FM. Okay, katulaba ono mugobe yakutendeka nakatwa sadamikte emisanvu mu kibingi sitovu omukazi yeewuliridde n'olusajja nayo ne luwulira bwetwagala kwogerako eri bantu bannange omukazi olwo yeetereza omusajja bamutwala dda juweerezako abaana bali mu kibingi ebikoni bamasadamikte gatolero. Bale nnyo omukyala ategedde kituufu nti balabika oliye yamuloga katulabe ono ye agamba atya. Mukunja nakachwane amoti mwebale tuweereza nze mama Mathe Kyebandu bannange kazi munnange ng'olabye ennaku ng'olabye mukazi munnange naye nga nkwebazamu ekintu kimu weebale kuba essimu eryo nga naye wali awulira omanyi tebakkiriza bamala kwekuuna bamala ttomera n'alyoka ajjukira luvannyuma. Mukyala munnange nkwebazizza olw'ekyo weebale gye kubanga naye awulira era ajja kwekaliza mu maaso awo nga weemuli naye olutuuka era ajja tuula awuninkirire yekka olumala ng'ate naye agenda ng'atabukirayo. Okoze kyamaanyi nnyo tokoze bulungi nnyo naye ky'oba okola weerwaneko nawe ng'omukyala osobole okweggyako ekyo ekivundu.
naye kasita akitegedde nti waali ali mu bbe ali mu lwala lw'enkoko bye baamukola ebyo byonna era wagenda okuzuukukira nga kiri tuuleeti naye bambi toggwamu ssuubi era toggwamu maanyi naawe lwana ng'omukazi kasita okitegedde okiwulidde mukwano anti bagamba nti akufumbirayo ebigere omufumbira ya mutwe oba akufumbirayo omutwe omufumbira ya bigere kati naawe yiyaako weetaase okiwulidde mukwano ffenna abakazi ebyo byonna byetuyitamu naye oguma bugumi mutima era osiba busiba nnyama naye ng'ojja teera kirungi okitegedde ekituufu naawe gezaako onoonyereze osobole okwetaasa taasa emikisa gyo taasa obulamu bwo naye nga gubasinga be bagenda bawuzuma gy'obeera ekiri ewaka tekimumala kati yalabika ebyo bye yali anoonya ebweru